Kitalo Mukanda. Amannya gaffe. Amanya gange bampita Nsamba Abudu. Jatunula mu kamera wali. Nsamba Abudu. Yosefu. Omugenzi ono olingaani. Omugenzi abadde mukyala wange nga tuwangadde naye emyaka 15. Mu myaka 15 egyo tuzaliddemu abaana 6, abalenzi 4 n'abawala 2. Ye taata. Embeera eno egyetya kibi nnyo okuba nti akadde kooli mu kazibu kazito naye twetaaga okumanya ku lwabo abatasobodde kujja kubeerawo mu kuziika mukwano gwabwe. Embeera eno okujjawo omukyala yagenda kunoonya ssente tukulimirizaawo famire yaffe ebe bulungi kuba twali mu famire etali bulungi n'agenda okunoonya kasente Buwarabu. Ye taata. Agenda ddi ku kyeyo? Kyeyo yagenda nga 24 ogwa Desemba 2022. Yebaseewo. Ng'ayita mu kampani ki? Ekampani yamutwala bagiyita Ali Karibu yasangibwa Mengo opposite Mengo Hospital. We yali kampani eyo weesangibwa. Yeseewo. Tuwulira amaloboozi ag'enjawulo kuva mu bafamire ab'enjawulo bagamba nti omukyala yafunako ku buzibu n'ategeezaako kumu abantu be ne mutuukirira kampani. Obuzibu obwo bwe buliwa nga yasobola okusinkana n'abategeezaako? Obuzibu omukyala yasanga obuzibu bungi nnyo. Owasooka omukyala yasooka kufuula tebamutukubira, yatukubiranga nga afunye obuzibu. Bagenda ku visiti, baligenda ku visiti yankubira ngamba tugenze ku visiti bantuteko emakka. Kati ngeri emirimu gyabwe ye baali bamuwadde gwa kusitula mwana. Bwe bagenda mu visiti ne batuuka ne mu hotel oba yali supermarket. Yangamba yali supermarket. Nangamba bakama be bamuyitira ku byokulya. Batuuka omwana n'akaaba. Bw'akaaba mu myezi ena gye yali amaze sofa yali ayizemu Oluwarabu. Ne bagenda n'atambuzaamu abaana. Yalekawo ekyokunywa kye. Bwe yaleka atambuza omwana adde agenda okudda agenda osanga kisuusemu kakkala nga tekakiri bulungi. Teyakitwala nga kikulu kuba abo bantu babadde abeeramu. Naye bwe baddayo eka ne bamugamba omuwala boosi yalina omuwala bwe n'abuuza maama we omuwadde n'amugamba ebintu bimuwadde byonna mu bujjuvu. Oluwarabu yali alutegeeramu ekitegeeza mu bujjuvu nti yali amuwadde obukuubo oba obwali buwerako. Mu byokulya n'okunywa mwe baateeka obutwa? Byali byakunywa oba soda mwe baateeka obutwa. Atuliolizinga abakubira abategeezaako? Yatukutukubira n'atutegeeza nga bwe byatambudde. N'afuna okukola olw'omusaayi n'akubira ne kampuni. Bwe yakubira kampuni atugamba bw'akubira kampuni yakubira boosi n'amugamba bamutwale mu ddwaliro kuba by then yali bubi ng'akola olw'omusaayi ng'alumizibwa n'obulumi. Bwe yatuukayo mu ddwaliro bamukubamu tooki bamwasamya ne bamukubamu tooki mu kamwa. Bamukuba tooki mu kamwa omusawo n'agamba tolina buzibu, tolina bulwadde bwonna, tolina ki, naye katukuwe treatment. Kati omusawo bamugamba katukuwe treatment, ye ng'omuntu n'agamba kati ate muŋŋambe siri mulwadde kimpeesa treatment, mugaso gwaki? Ne baddayo eka. Naye okuva ku olwo obusungu ne butandika waka paka bwe yalemerwa tatalya, atandise okubeeka engeri yaddala okuva ku kiri okulya talya. Lutuuka olwo nga lunaku lutuuka nankubira nangamba alo bigaanyi leero nasanze ate akacupa nga kaliko ku mmeeza kaliko bagita laama ng'egamba myezi 6 limiti. Nagamba kano ak'emyezi 6 kaaki? Aga sijja bigumiikiriza kanziruke ku poliisi. Bwe yadduka ku poliisi nemukwata nemulisiivinga. Bwe yamulisiivinga ate
ne wa statement ate bwe yajja nekubira boss n'amunona bwa boss bwamunona nakomawo okumanya nga bamuddiza boss. Kati ninyo ekitegeeza wano yatoloka butolosi atoloka butolosi kwesimatula awaka agende ku poliisi. Atoloka butolosi awaka agende ku poliisi. Yatoloka butolosi n'agenda ku poliisi. Bwe yatoloka n'agenda ku poliisi, poliisi yamuwandolinga n'emukwata n'emutereka weemuterese n'eyita ate boss n'emumuddiza. Ne bamubuuza gwe kiki oyagala, n'abagamba njagala kuddayo ku kampuni. Naye bwe baasalawo ne bamumuddiza pasono nga poliisi. Poliisi bwe yamumuddiza yamuggyako ebintu byonna. Yaŋŋamba bwe yali agenda yafuna bazizasa bagenda bamuwa ssente bamuwa ebigizi. Esente ezo zonna n'azimuggyako gundi ye n'agamba yansalidde ki passport n'amulinyisa bbaasi. Tukwate empola wano poliisi okuddamu okumukwasa mukama we ani amuwa ssente bakamaabe oba mukama we? Ate ssente ze yamusanga nazo yazimuggyako bujje. Ssente ezo yazijjanga ku bantu nga bw'otambula abagenda bakuwa obuyambi abakusaasirasaasira. Yagambako olugendo bwe lwali lwenkana okuva we yali akola awaka paka ku poliisi. Ate ekyo teyakinguulira ekyolugendo lwe yatambula. Naye nga ekikulu nti yatuuka ku poliisi. Poliisi n'emukwata n'emuddiza mukama we. Kati mukama we bamugamba muze oba amugamba muze kuguye, bamugamba oddayo kaawo bagguni. Naganze ngenda ku ofiisi. Kati bw'agenda ku ofiisi aŋŋamba bwe batuuka mukama we n'amutikka mu bbaasi. Naye bbaasi eyo yalimu nga ye omuddugavu alimu muntu omu. Mu basenja abaali batambula mu bbaasi eyo we yalimu omuddugavu. Bonna abasigadde bawalabu nga tebaweziganya bye boogera. Nankubirira era Steve ne tunyumya n'aŋŋamba alo mu bbaasi ndimu omu naye simanyi wa gye nkomerera. Kati awo we yagamba sirina gye nkomerera naffe we twakoma okumanya twaddamu kuwulira. Empuliziganya we yakoma. Omuntu ayinza okubuuza yababulirako ensonga lwaki bamukuba yali ayombagana na mugagga nga tebakwatagana na boosi ki ekyamuviirako aloka kutumuula. Ensonga saagitegeerayo kuba teyagitubuulira lwaki baali bamuwa obukwe. So amuddamu ddi okumuwuliza? Okuvako lwakaaba nti ndi mu kibaasi bantise naye bantise nabo bawalabu beereere. Essimu yakomaawo tetwaddamu kuwuliza. Kati bwe nsirika ffe nga families ne twekolamu omulimu okunoonya omuntu waffe. Twakubira kampuni nze nembeera bubi yamusayininga mukazi wange kuba kale saamulivu kuba yali agenze kuleetera ffe kuba bulungi. Nemubuuza mukazi waffe tumufunye tutya mu mwanya okwo. Okuba ne tutandika waayita kale baatusooka ne batugamba yakugenda ku kampuni mukoddomi wange gwe namubanja n'agamba leetayo $2,000,000 kuba oli abantu babagula na bbeeyi. Bali babagula buguzi tuddizooli tuleete omuntu wammwe. Tubagamba ffe tetulina ssente kuba yali agenze kunoonya ssente oyo. Kampani yamutwala wano e Uganda yebasaba $2,000,000 baddize boss ssente ze yamugula. Agamba babagula buguzi tumuddize ssente ze. Kati awo wezaja tuba ffe tetulina ssente newaite ennaku ne baddayo n'abagamba Fatina twamulabye kati muleete miliyoni zaali 3 tumusalire passport adde. Essente ezo zaatubula kuba oli yali agenze kunoonya ssente. Abaagendayo naye baagenda nti essente weeziri. Agamba ssente zaffe essente zammwe tuzireese kati mutuwe ku muloboozi gw'omufu gw'oyo omuntu tubasasule. Ebaddamu naye bagamba ekituufu naffe tumunyoonya bunyoonya tetumanyi wa waali. Oluvannyuma lw'obatuma akasente. Okututuma akasente tubagamba nga tugenze nako naye kolwo by then tekaaliwo. Kati ninyo bwe tubadde tuwogerako ne muganda wo omukyala mbufunze nga yesenga w'abaana atugambye nti waliwo embeera we yatabuka ng'omuwala oba mukyala w'omugenzi kati ayagala kunoonya kiyumba kirala yasaba ssente n'okwata pikipiki n'ogiwaayo.
kankale nasina pikipiki kuba n'ennyumba yennyini nagisinga okufuna ssente ng'olwo bamaze otugamba nti amaze okubula tuyiya obwongo bwonna obufuna ssente tunyoonya obwongo obufuna ssente obwongo okufuna ssente nasooka kufunayo ssente nasooka nenewolayo ssente ntonotono nga nzewoledde ku piki gyagamba kituufu bwe newolera ku ssente ku piki nga ssente zenjagala tezimala nentuusa nenjijayo kaadi eya piki nenzizayo ennyumba mwe tuba tusola kyekyo taata wange kya piki kyobadde oboozi tuzeeyo wali mugenze ne ssente kampani ebagamba naye egenda nnoonya munoonya kyekyaddako awo mu process anti kati process eyaddako kwewe okugamba nti twewola ssente tunyoonye omuntu kuba bali bagamba munyoonye naffe tunyoonye naye nga ffe abanyoonya ate byetunyonye tumanyi tuli mu Uganda tugenda kunyonyeza waabwe ebweru ne tusirika olwasirika bano ne baddayo era sitiiri oke tebaddayo be baakuba essimu nga after 2 weeks olwo kiiseewo 2 weeks ne batugamba Fatina yafa twazaali nga 8 era enje eyo bwe tubadde tunyonya tumulabye naye yafa mutuwe weeks 2 tujja mwezi okuva ku olwo weeks 2 nga 8 ogw'omukaaga twamufunye nga 12 gwa 8 twalaba nga mwesitudde okugenda ku kampani ne mukolawoko ku busasagge kiki ekyali kiganyisiza enteeseganya okuba nga zigenda mirembe mutuuke okuba nga muteekawo omuliro ogwo ekyaleeta ekyo abakampuni baali batutte ebbanga ddene nga batubuzaabuza mutuliwemu wiiki 2 mutuweeyo wiiki 3 kati we batuyita nti ate nkya mujje mulona omuntu wammwe ate ne batugamba ate gundi yakyuse twalowooza nti kyekiri kye batukola ekya bulijjo kati by then nga naffe abalina eno obulumi bw'omuntu bwaffe twalina okukola ensasagge eyo okuba nga tudimandinga ennyumba wagisinga nga munoonya ssente zakuza mulambo oba zakukyusa kiyumba by then ennyumba okugisinga baali bagambye tusooke tunyonye ssente ffenna tunyonye ssente kati okugisinga bagamba ssente zino nze njagala oba mumanye omukazi kintu kirala nnyo webagamba ku mukazi kati webagamba ssente zenasinga ennyumba mangu mbe nga nfuna ssente zinonwa mukazi wange akoma otuddukanya amaka mu mbeera yo olwaffe ezalinga ssente mmeka omuntu zayinza okwebuuza ezo ezatuusa okusinzaayo biki engateeko nabukyo ekya ssente bannaye nga tubagambye nti famire yaffe yali esi esanyusa ennyo essente zaali ntono naye nga nnyingi ku famire ng'eyaffe kuba zagenda zaali miliyoni 2 n'ekitundu naye mwe bimanyi ebya money lenders buli lwoya olukirazo zisigala zirinya ulinya throughout era paka kati zikyalinnyo paka nakati ebintu tebinnaba kunyumulwa ate twongera bwongezi kuba omuntu abadde tannafunibwa still oba olina kwongera bwongezi ate kati oba obinunudde ng'oggyewa ssente ng'okyanyonya muntu ng'onyeza 3 eyo kitegeeza kiba tezinanunula bagamba yali yakolako emyezi 5 nga bamusasula 3 mu bbanga eryo nga tannababula yali abaweerezaako ku ssente ezo baga nti baali bamusasula kituufu essente yaziweereza naye mu process ey'okugenda process gye batwala okugenda nga wali family nkwambe si yali esanyusa nga negye yali agenza okukolerera essente ezo yalina amabanja emabega ge yajjanga afuna nga tulina ozigiranga n'owagundi n'ogira n'owagundi zawagundi n'omusasula bw'otogera esatu baagituwa kituufu naye tezaaliwo by then nga tusasudde amabanja gali ge yakola ng'agenda bwati zino ssente endala ez'ebbanga yali yakolera zo kampani yatwala obuvunaanyizibwa okuzibanja zisasulwe kampani yatwala obuvunaanyizibwa n'ezibanja kituufu naye mu kuzibanja okuzituwa twalemererwa ne tugendako mu bannamateeka waliwo yatuwa ku magezi ne tugenda mu bannamateeka kati otuma kugenda mu bannamateeka ate oba toyinza kurisiivinga ssente z'abandi essente toyinza zijjayo era tetwazijjayo nga tulina kukozesa ssente z'abalizi nga twali tuli mu bannamateeka teba tekikiyinza twabalekera ssente zaabwe tusooke tumalirize mukama waffe tyali tugamba kyekiriba kyekyo olowoozaamu nti kampuni erina akakwate ku mpa ya mukazi we
olw'obagala gajja kuvaayo. Ekyo kyamaanyi nnyo kubanga yalajja nebbanga ddene agenda okukubira nze ng'ate yasoose kampani, yasookanga kampani. Kitegeeza kikwate kamaanyi nakali ketugambye nti baatugamba omuntu agulwa bugulwa ne tusuubira nti ayinza okuba bamutunda bo ne bafunamu ffe tufiirwe. So olowoozaako nti kampuni yatunda mukazi wo mu bawalabu? Kituufu kuba baatusaba ssente bennyini be baatugamba eri tubatunda butunzi. Mutuwe miliyoni 2 tumuzi kati era kitegeeza erina omukono munene ku ky'okufa kwa mukazi we. Wakati bw'oweereza eri baboosi ba kampuni nga bakyatwala abaana b'abantu mu buwalabu ate ng'embeera gye babayisaamu si nnungi. Nze obubaka bwokka bwe mbawa bagamba Allah abasaasire beetereeze bakole ebintu ebituufu bayambe abaana nga babadde babatutte babe nga babafunira obuyambi babalondoola gye babadde babakubira amasimu babaddamu kituufu kye baba ne bayambibwa oba sekitategeera bulungi oba balina branch eno n'eri bafune engeri gye bakwatagana bayambe ng'abaana baba bakyabatwala mashallah. Buzibu ki obwabaddewo nga omubiri gw'omugenzi gwakatuusibwa ne mutuuka okugamba nti si gwe gwammwe? Kyo ekyokuva kugamba nti omuntu si waffe ekyo tetunnakyogeraku kuba omuntu owaffe twali tumumanyi bulungi nnyo. Omuntu oyo ate amanyiddwa bulungi nnyo ng'alina ebintu bye tumumanyiko ng'omuntu. Ekya DNA era tetwakigenzeemu kiwanvu kuba omuntu ye yali amanyiddwa. Bagenze omutulaga nga tulaba yoyo nnyini gwe tumanyi. So kati kampani ekoze ogwayo mukadde kano ak'okubanga amusiibula mukyalawo ku nkomerero? Anti kampuni mu nkomerero mu kumaliriza yagamba yo ate n'ekirala nti yo ekukwatizaayo ku kabugo era yabaddeko etukwasizaayo akatini kaddukanye egundi. Ebbanga lino lyonna mukazi oli abadde bwezi abaana babagamba omwana yagenda kukibi era lusozi ki lwoyolekedde okugamba era n'atandika okubuuza maama waabwe gyali ye ono omwana omuto abaana omwana omuto komeza ku kyoyo yamuleka ali mu bbanga kikozi waliwo omwana omuto omukazi okugenda abadde tamaze ebbanga ddene just amazeyo emyezi 5 gyegitolose kati process eno egaseeko obugasi kuba abadde yakagenda. Kitegeeza omwana wamulekedde we mumulabidde gyeri ebyaka era emyaka gyalina gyegyo bayongedde mu buwongezi myezi 4, 5, 6 yetaata webali era wano bategeera abatategeera kuba alesa abaana bakulu we 15 paka ku 3 kitundu. Amaze kutuuka oba bakitegeera? Abakulu bategeera, omuto paka leero takimanyi kuba agamba alina ssenga we gye yali amulese gwayita maama we. Kale ebisingako kaawo ndowooza byonna